Ingirido olunaku olwaleero embeera ya promoter esobodde okuba ate ng'ekutte waggulu ne wansi nga wenda kutegeeza nti wiiki nga bbiri esobodde okuba ate nga zaakayita bapromota ab'enjawulo n'abayimbi n'abategesi b'ebivulo muli babawunsa ab'enjawulo basobola okuba ate nga boolekera sayidi z'eggulu ne basobola okuba ate nga abamu basobola okuba ate bafunayo akasente abamu ne basobola okuba ate nga bateesa ng'abamu tebanasobola kuba ate nga bafuna akasente kati mu mbeera nga basobodde okuba ate ng'etambula ebimu ku byali eggulu bitandise okuba ate nga birabikira mu mawulire ag'enjawulo kati olunaku lwajja akawungeezi omukulu gwe bayita Bajjo oba gwe bayita Mukasa Andrew eyali akola n'omukulu gwe bayita Abitex gye buvuddeko yasobodde okuba ate nga yalidde obuwuka nga atabukira omukulu gwe bayita Minisita Kasolo owa Microfinance nga yalina enteekateeka y'emyoga mu myoga gino nga bali saidi z'eggulu basobola okuba ate nga abayimbi baba basuubiza n'abapromota ab'enjawulo nga babagambye nti basobole okuba ate nga bateekayo fayiro ez'enjawulo basobole okuba ate bafuna akasente omuli emyoga ng'emyoga gino gyonna omuli bapromota abayimbi baproducer babawunsa basobole okuba ate nga bafuna akasente kati omukulu gwe bayita Bajjo oba pepa wakasobodde okuba ate ng'eggwanga akasente bannakafuna ayaya yasobodde okuba ate nga atabukidde minisita w'ekyotera ayaya katutandikire wano osobole okuba ate ng'owulira omukulu gwe bayita Bajjo ng'atabukira munywanyi waffe ab'ekyotera bino byammwe Sebo Aruna Kasolo bakuwaana obubbi bakuwaana obutakwata simu sente za bapromota tozza kuzirya zino walya za munyango President Museveni CDF Muhozi IGP Rokechi muyiwama amaje ewa Kasolo mu mugambe bano yabba bayaye amusijja sayininga bawa abanda bafenjala enjaleta abantu oli mukutusiri walirako boti waleta emyoga emifuno toyamba abantu muli mbali mwaba sudde Museveni mu Buganda twagala sente Kasolo tukya kunoonya era buli alaba kwa Aruna Kasolo tukubire simu tumunoonya atuwe sente zaffe sale musereze wa bapromota bonna mu Uganda aya basi Jeno Salimu Sale yabayambako okuba ate ng'ayita omukulu gwe bayita Haruna Kasolo nga bwe kutegeeza bapromote bali eggulu bonna omukyala gwe bayita Moleka Mukama yaliyo omukulu gwe bayita Haruna Kasolo kati embeera nga basobola okuba ate ng'etambula eggulu bapromota aba bategeeza bawandiike bateekemu empapula zaabwe bakolera ebibiina eby'enjawulo basobola okuba ate nga bakola pepa wakati bo bategeeza nti babiweereza ebiwandiiko byonna omukulu gwe bayita Kasolo esimu takyazikwata Bajja ayogedde tojja tumanyira waleta emyoga tuli muvuka n'omu yafuna ku sente za myoga gwe buli kimu mukibiramu bubbizi ezaffe ojja kuzireeta nayiraga katuna mugulu mukuzirikwa emange ku malaalo ojja kuleeta sente Aruna Kasolo zino wabba z'abayaayi bakubira amasimu togakwata bagamba dde abaana bawe sente ozibawa Kasolo ekyakusuula ekyotera era kweragiranga ku bantu butakwata mufe tuliki tukwagaza tuwe sente ezaffe sente ziyawa abantu Kasolo nkugambye zino waddeyo mikono gya polisi gyatuwa sente zaffe gwe Kasolo tojja tumanyira sente bazituwa abaana babona bapromota bafenjera mukusirwa kusiriza tukwata sente zaffe Kasolo nena sente zaffe Kasolo omukulu bamuyita Bajjo era asobodde okuba ate nga ategese nti ku mandeja bapromota ab'enjawulo n'abayimbi bagenda kuba ate nga boolekera sayidi z'ekyotera okuba ate nga babanja akasente kaabwe bagenda mu maka g'omukulu gwe bayita Kasolo abali ekyotera mwetegeke Kasolo mande tujjafuna buli promota akukunga tuvuge emmotoka zonna tugende Aruna Kasolo ekyotera ewaka ngenda bakunga tugende ewe panga tuwadde sente sale musalezi yatuwa tajja tumanyira aya basi byonna nga bikyali abo bapromota ab'enjawulo basobodde okuba ate nga beekutulamu abamu bagamba nti omukulu gwe bayita Bitex n'omukulu gwe bayita Balunywa omukulu gwe bayita Balamu basobola okuba ate nga bali akasente kati bapromota abatobo bavayo ne bekubira omulanga eri General Salimu Sale nga bagamba nti akasente kewaweereza tekatuukanga Bitex nga akasente baakalya ekituleese wano olunaku lw'olwaleero y'ensonga yaffe nga bapromota n'embeera gavumenti yatusuubiriza akasente tutakafuna tutambudde amawoofiisi gonna netulemererwa wekujja wa General Sale omuzira kisa atuyambe ffe nga abategesi b'ebivulu ba ofiisi zonna batulimbi batubuzaabuzizza General Sale era tumusaba era tumanyi wano tutuse tetugenda kulemererwa n'emisana kyo washinji yavayo n'agamba nti president atwadde 6.6 billion okuva mu mwezi gw'omukaaga weyakyogerera paka tezitukanga gye tuli bubi tulina amabanja essuubi lye baatuwa lituweddemu kubanga tugumiikiriza mpaka ku pointi esembayo ate nga amabanja go tegagenda kukola ki kugumiikiriza nze nyina kiraabu nyina ebyuma ebikuba ebisaawe nali ntegesa ebivulu byasibba mu nnaku enkulu byonna byakulozingibwa ffe tetuddangamu kukola mulimu gwonna nti twagenza okulaba ffe tusigadde mu bbanga bapromota bannaffe abalinga abanene bo baatwawukanako era bo ne we bali sente bafuna promota abaali badde ng'ekyokulabirako baba bali tukulembedde mulimu Balamu mulimu Bajjo mulimu Keti mulimu Abitex mulimu Emaserugo
mulimu ne balunywa era bo bali ggulu akasente kaabwe bafuna naye ffe tuli bubi kwe kujja wano naffe General Sala tuyambe tubeeko embeera gye tufuna kuba bannange tuli bubi. Era essaawa zino twalabye nga tusigaza omukisa gumu gwa General Sali Musale kubanga yabeererawo yamanyi ennaku gye tulimu yamanyi ennaku y'abayimbi amanyi ennaku y'endongo y'ensonga lwaki tusazeewo. Aya basi kati embeera nga basobola okubatenga envasaidi z'eggulu omukulu gwe bayita General Sali Musale yasobola okubatenga ategeeza abayimbi ab'enjawulo bonna n'abagamba nti ebibiina byasobola okubatenga bakwasa kuliko ekibiina kye bayita NPA kye bayita National Promoters Association n'ekibiina kye bayita Amponet awo nno nga byonna biri waggulu w'ekibiina kye bayita Uganda National Culture Forum nga baba batwalaganya era nga generali yategeeza talina muyimbi yenna oba mutegesi wa bibiri gwagenda kubatenga ddamu akasente konna kagenda okubatenga ayamba music industry ajja kubatenga akayisa eyo waggulu mu National Culture Forum paka mu mbeera eyo yonna naye nga abayimbi ab'enjawulo bakyakukuluma abapromota ab'enjawulo nga bwe nkutegeezezzaako waliwo ansuubiza nti omukulu gwe bayita Abitex akasente akasobola okubatenga kajja katulinde tulabe naye nga yemu ku mbeera bwesobola okubatenga etambula kuba promota ab'enjawulo abalina akasente ako olunaku olwalinda producer wa mitadigi bawa